Eyaliko Ssenkagale wa FDC kano Dr. Kizza Besigye ataddewo obukwakulizo ku nteeseganya wakati we ne President Museveni ng'entegeka z'akakiiko akeegatirwamu bannaddiini bwe ziri. Dr. Besigye agamba tasobola kwetaba mu nteeseganya zino ne President Museveni okuggyako ng'akakasiddwa nti okuddamu okwekenneenya ebyava mu kulonda kw'obwa pulezidenti omwezi ogwokubiri y'emu ku nsonga egenda okubeera ku mwanjo mu nsisinkano eno. Twali twagala na kati twagala tuteese ku kalulu kennyini etuyiseemu katunulwemu. Era omulundi guno entunulamu yaako era twayongedde okugitangaaza nga entunulamu yaako twagala wabeerewo audit okukeberera ddala okwekenneenya biki byonna ebyava mu kulonda. Ensonga endala ezirina okuteekebwako essira mu lusisinkana luno mwe muli okukkiriziganya ku mukubiriza era ng'oyo yenna anaaba anokoddwayo talina kuba na kyekubiira ku ludda lwonna okusobozesa enteeseganya ez'obwenkanya. Dr. Besigye era akikkaatiriza nti alina okukakasibwa nti ebyo byonna ebinaaba bikkiriziganyiziddwako mu nsisinkano eno byakuteekebwa mu nkola era wateekebwewo enkola ennambulukufu egenda okugobererwa mu kulondoola ensonga zino. Walina okubaawo okukaanya ani atuuza n'okukubiriza olukiiko olwo nga banaatuula be baani, kubanga era nga bwe mukimanyi muno mu ggwanga lyaffe mulimu bannabyabufuzi nabo abalina ebibiina batambula nabyo mu nsawo. Kati abamu bwe batyo bwe wabaawo enteesaganya eroga nti nteesaganya za bibiina era oli olaba ng'asoosotolayo mu erage wendi ogwedda ndi munnabyabufuzi nina kibiina kyange. Obwerufu n'obwenkanya bulina okuteekebwako essira nga tewali kyekubiira yenna okuva mu gavumenti ya wakati kisobozese buli ludda okwegazaanya nga balambulula ensonga zaabwe. Akakiiko akeegatirwamu bannaddiini kayite Interreligious Council kazze kateekateeka ensisinkano wakati wa President Museveni ne Dr. Besigye oluvannyuma lwa Dr. Besigye okugaana ebyava mu kulonda kw'obwa pulezidenti okwaliwo omwezi ogwokubiri omwaka guno ng'akikkaatiriza nti ye yali awangudde naye n'abbibwa akalulu. Grace Nantali Kakoza, Eka Ronald, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.